agenda yingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaba kututuukirirawa buloba bawa kiso. Eno omusango Alien Skin gyayingiziza wano eri Katwe okunoonyereza kukyagenda maaso. Leero kumakya njogedde n'abakola okunoonyereza bagamba nti etambula bulungi. Wadde mpulira anti waliwo meeting bateeseteese mu National Theatre leero wakati wa Alien Skin ne Palaso. Kati ebyo si byange. New Year yatambudde bulungi tetwafunyeyo obuzibu bwonna. Okulaba kwaffe wadde obuzibu gye twafunye abavubuka abo basibuse empisa balwanye mu ngeri emu oba endala naye ebadde etambudde bulungi. Singa yatambudde bubi naffe ku olwo badde tugenda kukola ki okubatukulira n'okubanyonyola kiki ekibaddewo naye bitambudde bulungi. Waliwo ekibuuzo ekirala mukanda wange. Munkuka, the information I have is that very day they arrested about 30 suspects and were taken to Old Kampala. And those 30 suspects were charged with byonna tubadde tukyali ku mbeera ya musajja wange Alien. Nze nabeerako nekyali wange oyo Alien Skin. Ndowooza ku bonna abaliko awo tekuliiko Alien gwe yali yeetaaga nga nze gwe yali yeetaaga. Eseekubira paasi naye naye akimanyi. Yankubira essimu ezaali empitirivu ennyo okumujoyini okubeera naye. Naye nze saayagala kubeera naye nti tweriraane. Kuba yali munywanyi wange. Ate nga muwagizi waffe nnyo. Nabagamba yakolako n'obusibe. Obutya? Kibanda lwe baamukwata. Oyo yali komanda wa ddala. Ani? Aliyo. Bwe bakwata ani? Kyagulanyi. Eruuka. Alien yaliko? Yakola obusibe. Teyaliiko naye ku ground yaliko. Kati obusibe yabukolera? Yabukolera e Luzira. Bamukwata kwa Alien? Sigeza buno subwe busoso ogenda mukoma. Yali yagenda emyezi 3. Nga kye kimukwasa? Baali beekalakaasa nga kibanda waffe bamukutte. Kati Gaddafi gwanyumiza. Siza Alien yabeerako mu struggle. Sha. Yali mujaasi. Ng'akola nammwe? Yali komanda. Gabalodi Katwe. Gabalodi. Ani yayo kyakokko n'akayumba. Alien. Akaba NRM mu Kiwempe. Alien. Sigeza nti Alien. Bino abantu beboogera be bamulabamu ebiralalala byebbali ng'oggyeko bino by'okuva na alumba kibanda. Alien yaliko mu struggle. Eyaddala. Era bw'otuula naye nkimanyi olunaku lumu ajavaayo bibagambe byonna. Wabula tuli mu nsi enzibu nga tubadde mu bulamu obunyigirizibwa ennyo. Naffe singa si lwakwagala nnyo nsi yaffe osanga naffe singa emitima gikyuse. Wabula bwe tulaba ensi yaffe nga bw'etambula ne tumanya n'abali abali ku ttoopu bye batwagaliza tumanya ekyokukola. Tusobola okwerekereza ne tugamba nti ssente za musaba katuzireke. Naye nga nza gamba okuleka ssente ezo nali nkeddeko nga ngenda kubba ssente. Si gumu si ebiri si 10 ogenda kubba nga nve waka neteekateeka nga bw'ogamba kanve wano kangende nkole ku BBS. Kati nga gwe teekateeka genda kubba nga sifuddeyo bulamu bwe mpitamu mu ebyo ebiseera nga neteekateeka buli lwaggulo tugenda kugoba. Mugobera wa? Wonna nti ensanafu naggambye weziita. Kati kambuuzemu nga Fara Gada. Omuntu ng'agenda kubba. Naye yeteekateeka bulungi nyo oyitambulamu obuzibu. Butya? Kati kankubulire nga nze. Nakulira mu bulamu ewaka nga muzeeyi waffe eka yakuba ababbi e defense.
nga ndaba n'ababbi kyabakola naye kwegamba nga famire y'ewakasira bangayo omubbi wabula ng'embeera ennyiga nentuuka ku kisenge ekyagala okubba nze nali nkola sitaawa era nze Jennifer yanjija mu Butembeeyi. Jennifer Musisi wano yagobera Batembeeyi ngo wali oyiriba bibyo byange nga nkera n'ensuubula obumaali bwange ng'ofunamu nga nfunira ddala nga sobola okudda ewaka n'emitwalo 7 ku 10 nga magoba gange naye teri kyannyiizanga nga kunkwata mu ssaawa emu nga kesese kutte okuyitawo essaawa emu okimanyi oba otuuse eruzira nga tolina ssente mu ssaawa emu mwekwatiddemu eyo essaawa bw'oba tolina ssente zimala oba otuuse eruzira naye ate yabbye mu site asobola okumala ku poliisi ewiiki 2. awo wembuuliza kijja kitya kisoboka kitya anti bukera nga kesise enoonya abakola essite nga babba mwebali era nga tubamanyi bakyali baffe nga n'abamu basali b'abasirikale naye kesisi neeyita kwabba neegoba omutembe y'emisinde neemukaba nemusula ku kabangali yaabwe eyo kwe batambula enforcement eya kesisi tebakoma ku ekyo ne bakuyisa n'essite ng'oli ku mpingo bakulaga abantu ababbi mubalaba nenge yabbye mwali essite avimba neero bamukutte ku poliisi babeerawo n'abeero nafuna n'ebbondi bakyakola kunoonyereza naye ate akola olutuuka ku kkooti omulamuzi waabaawo Speed Luzira kati oba ompa yalinga ki ng'ate oze kuyiriba bibyo